Lino lyakyaka nnyo olw'okuyisa obulungi abaana mu myaka gya 1970, 80 n'ekyenda nga tebannaba kutawaanyizibwa ntalo z'aba ADF mu myaka gya 1990. Abayekera ba ADF, Allied Democratic Force, batwala akaseera kangi nga beerisiza enkuuli mu kitundu kino ekyaleetera amaka mangi okubeera ku bunkenke ko n'abasomesa okudduka mu masomero okusobola okutaasa obulamu. Kino tekyasannyalaza ssomero lyokka erya St. Louis, naye kumpi kyasannyalaza ebyenkulaakulana mu kitundu ekyo byonna. Bano abaaliko abayizi mu ssomero lino basindikayo abasomesa mu mitendera ez'enjawulo okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu ssomero lino. Kati leero basonze obukadde bw'ensimbi obuwera 31 nga bagenda na kuzzaawo jazz band ey'essomero eyanyumiranga ennyo abayizi ko n'okutumbula ebitone. Ye Bishop wa Fort Portal Diocese, Retired Reverend Robert Kasaija Muhire, agambye nti bano beetaagibwa nnyo mu kiseera kino okusobola okutumbula erinnya ly'essomero lyabwe. We thank you for all these who have worked hard to organize this function this evening. We thank you for all that they have already been doing. And Lord, as we come together this evening, we pray and bless this occasion. Whatever we share in this hall, it help to revive St. Leo's to great heights, so it continuously serve the purpose for which it was intended. Ssentebe waabwe Engineer MX Tulyantunga agambye nti essomero ebintu ebisinga ebingi eryagitumbula mu Uganda yonna byayonooneka olw'ensonga ezitali zimu. Wabula agambye nti bagenda kufuba okulaba nti essomero lino liddawo ku ntikko.